nakubiranga esimu nemwaba bwenkomawo simwagala wa ata aze kulonda ekikakyo waabo alonde wamuheereza ettaka atalina agende nakumuholereza sigala afulume tokaba ade muloze tokaba ekimala kimala afuluma agende ankubuuzako ekintu kimu ime olina omutima mundamu gwe ogutudde mundamu gwe nga mweguli nyina olowooza gwavaamu mweguli sokoleke kimanyi badde mu bawalabu manyi badde bakusosola nenge gye badde bakuyisaamu obadde hape nedda badde bancunya bubi badde bakucunya bubi okimanyi nti nenge gye badde bakucunyamu nawe yembeera gyowese ku muganda wo bakunakuwadde kika naye ono muganda wo bati bakunakuwadde musaayi ime olaze nti oli muntu alidde olyoke akaaba nti n'omusonyiwe naye kati obagoba bonna batambule bagende ne Brenda agende bonna bagende baba mwagadde sigale mu nnyumba bw'omu nafuna abalala ogenda kungula nja kungula baganda bo bagobe waka emikisa gyange bulijjo kyenjagala bagende kubanga amukabidde nnyo agende omanyi saawa zino maama waali kyalowooza anti bagamba omufune waafa walaaya asigalawo naye bw'omanyi maama waffe kyali mu kulowooza saawa zino inkesi wabanga abadde gyona birabe noba wali manyi waali alaba oba ali ku muti wali gw'omuyembe oba ali awo ku mulyango gaali mu kukaaba abaana oli mu kutukaabya naye ne maama teyawummula tazaawummula mirembe ng'oli wano otukaabya amasiga ge mukaaba sigayina oba mugajjeewa agag'ekinaku mugajjeewa nze nga sigayina naguma dda ekyo ekyangumya dda gulawo maama jangu ima abivuddeko takulinaako buzibu yaba akwegambira abivuddeko jangu tukkakanyi gulaba okyawulirawo olutalo lwonna jangu maama abivuddeko sikulimba kasa nange wendi abivuddeko bw'okyawulira olutalo jangu kamaama jangu jangu abivuddeko amanya gange yenze Nnyondo Rosette amanya ze Nnyondo Whitney gankola ne Nnyondo Glim tuli wano ku Nnyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana products zonna zemulaba wano eno za Nnyondo Glim tulina ne bedroom products gamba nga tightener pulling eddagala infections water appetite penis enlargement tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto tulina beauty spots eza Nnyondo Glim ez'enjawulo enyanama ne wano ekisozi mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli akati ekituufu kinti kitutuuse tuuse ku mishoni y'olwaleero kusinza ku ndagiriro omulamu tabula ennyumba yeeyo kusinzira bwe nalagiriddwa ennyumba yeeyo naye nga bwe twakomekereza omulundi ogwaggwa omuwala yansaba n'agamba Rosette mbadde nsaba ogyeyogereko ne muganda wange ekituufu kinti omuwala bamugenda ku airport naye nze naakatuuka kubanga munnange bagenza okuŋŋamba bannange bali nyinako byenkola omuwala twali tumanyi agenda kujjanga mu mwezi mulamba mu bbanga ddene kumbe yali mu nteekateeka za kukola ki za kujja ndoza ayagala okujjako akasente nga bukyali abeere ng'ettaka lye alisasula agende okutuuka wano eno nga talina kimutataaganya akasente kazze nako nga kukola kintu kirala omanyi nange munange ne waabeera nze nange ebiseera ebisinga ne bw'mba nga ndi mu kujja Uganda nsobola okusindikira sisita wange sente ne mugaa ani esente zange ziizo nkolera kyonna kiri naye nga ate nange ndi mu kkubo nkola ki nzijja kwegamba okusobola okwewala ebintu ebimu oba ne expenses eziri unexpected oba z'obadde twateekedde kaŋŋambe kati n'owaayo ssente kuba ono omwala twali tumanyi kubanga muganda we yagamba anti oba agenda kudda nga mu mwezi mugumu kubanga yesu ali mu preparations zikomawo naye si waakudda kati wabula aŋŋambye nzije tumalirize poloti buli kimu kitambulira awo kakati baana ba maama kambeko ne kye mbagamba
muno mu nsi tuyita mu bintu bingi kyenyiza obbagamba ate tulina ennaku nnyingi buli muntu wabeera atudde nga kedde ku makya n'akunyumiza ku nnaku ye ne kyayitamu oba kye yali ayiseemu mwana wa mama oyinza okwewuunya n'ogamba ekitegeeza nze just mbadde nkaabya byaki egyo ffenna tulina embeera gye twayitamu nga mbadde ntudde n'okunyonyolako nange nga omuntu nga nze Rosette embeera gye nayitamuuko one day bwe nali nga ndina ssenga wange nga sina we mpita gamba maama nti eno y'embeera n'enguma embeera gye nagumira yonna ne ntukesa n'enkoga nga ninga kano akagalo ka nasutwi nga neekana bwenti naye nga nentuka n'ekiseera nembulwa ne tesiti y'emmere nti wali eri ebintu bye twalyanga kuba nze jjukira ssenga yalinga agula kiro y'obushera nga kiro y'obushera eyo temuteekamu na sukaali naye ng'olina okugirirako omwezi mulamba okuginywirako omwezi mulamba ng'oginywa kugenda okusiibirira nga ekiro nakufuna obutwa bisikwiti oba buki kugamba yembeera n'enkoga nga ninga kano akagalo ka nasutwi so ffenna tuyise mu mbeera nnyingi naye nze mu biseera ebisinga neebaza nnyo Katonda nti buli mbeera gye mpitamu empa ekyokuyiga nti era mu maaso eyo wembeera like byensisinkana ssaawa zino embeera gye nayitamu before yampreparinga okubeera ready to battle with what comes in my way mu biseera eby'omu maaso ndowooza kaŋŋambe nti ssaawa zino ekintu kyonna ekibeera kizze ndi ready okukyeŋŋanga kubanga we nali nga ndi muto bingi bye nayitamuuko ne mbiyitamu ne nsigala nga nkyali mulamu so kati yembeera ffe Abanyondo Media Omuganda agamba nti ayeeweeza omumba gwe bazikuba so bwe twalina omuwala oyo yaŋŋamba Rosette ninamu ka challenge naye mbadde nsaba muganda wange munnange ojja kuginjogereko naye kubanga yaŋŋamba mbu muganda waffe omuto ava ewaka naye muganda waffe omuto talina gy'agenda kulaga tetumanyi kitaawe gye yalaga tetumanyi famire ye nti oba alina ssenga oba alina ani maama waffe eyali maama we yafa okiraba so ye maama waffe naffe yafa kakati tumugamba nti tambula ogende alagewa tanandaga ku mbeera mbi talina mpisa mbi naye munaye nkusaba onnyambe walaba nga azze ng'akiremezzaamu njagala nkubire kasimu ojje obeereko engeri gy'ogerako naye kubanga nkulabye nga osetolinga different matters era abantu n'ovaawo nga basanyufu buli kimu nga kiri very okay ne ŋŋamba okay walaba neŋŋanga misambwa neŋŋanga basezi neŋŋanga mizimu naye ate kati omuntu omwana obwana abadde akola Saudi Arabia embeera gye bayitamu ngimanyi yonna kati sisuubira nti nno nsobola okulemererwa okwogera ne muntu munnange okusobola okulaba nti at least akyusaamuuko mu mbeera wanaba ng'agaanye well and good oba tewali kyakola kubanga tuba tugezezzaako naffe ti omuganda nga bw'agamba ayeeweeza omumba gwe bazikuba ngaffe Abanyondo Media twasalawo ne tuweeza omumba kyobula ng'oli akugamba munnange jangu otuyambeko naye ng'ova wala kubanga ne gye tugeze wala naye ate eno Nakirebe so Nakirebe eri wala ne gyembeera ey'Ennyanama wala nga bw'okiwulira naye ate weeteekamu amafuta ne weeteekamu ne weewamu ka program naye nga tebagenda kuwa not even 100 shilling naye gwe n'okyeteekamu n'ogamba owaaye kangende nsetolinge ensonga so kangende nga bukyali naye lwaki ebintu ebisinga tubiteeka mu kamera era ntera nnyo okugamba nti mulimu ebintu ebimu nga tebyetaaga kamera n'ebimu tubiteekayo so that mufune ekyokuyiga omuntu obeera eyo nga baakuzaala ne maama oba nga bakuzaala maama nga yakuzaala nga mugatta maama oba nga mugatta taata still mubeera mulina kubeera baaluganda mweyise kimu mubeera baaluganda ate bano nga baleese muntu buntu nga tomumanyiiko ne bamuleeta nti mubeere naye fuba okulaba nti noobeera muntu mulamu naddala singa naye aba nga abadde muntu mulamu gy'oli so okubeera omuntu atali muntu mulungi oba atali muntu mulamu eri omuntu tekibeera kintu kirungi so njagala tubeere bantu balamu eri bannaffe tweyise bulungi embeera yaffe n'enneeyisa yaffe omuwala ali mu kunkubira nno ndowooza tugende jogedde nnyo kasita ntuuza sigenda mukwata naye nga yaŋŋambye olwedde omuwala bazze dda naye mu kubanga bazze dda mpaka nakati bakyali wabweru gyayo kamera tutuuke wali tujje teekayo kamera yaffe later Brenda tonnandaba anti otusanze tuyomba ano toyagala munno toyagala munna abeere waka oli gwe yaŋŋamba ate kati yalage wange oti mwana muganda wa Madam Rosette nga nakukubirako dda nga ndi bweru
nkugamba nkomawo na Brenda namukubira ne mugamba Mpaawo ku gundi, mpaawo ku mayiki. Bannange ye gwe Ime. Maama nga musanyukire nakunda wali wandaba alaba dda. bulijjo njogera naawe ku ssimu. Nekiraga nti osanaga nti munnange nsanyusa okulaba. Nsanyusa okulaba nnyo. Omuto wo ng'alina empisa. Era ayina naye maama namugamba nga bwe mba nkomawo. Soboleke Ime ogamba otya? Kyendi nnyaba oli otya? Kulikayo. Navuddeyo. Muli mutya eno? Tuli bulungi. Mwebale byonna nsiima. Kati sooka oleke. Yannyaba. Ng'oli mulungi. Bwentyo anti tetuva bwero, tuva kunyonya amafuta ago getulina. Amafuta g'ennyonyi gafuukira ddala amafuta. Yennyabo. Amafuta g'ennyonyi gafuukidde ddala amaki? Amafuta. Katugataapigeko naffe. Kale Mukama abawe. Atuwe. Kati Ime, omuntu gw'obadde nga mwogera bugezi ku ssimu n'omugamba kino n'omugamba kiri, tobeera even excited kumulaba. Bulijjo nkulaba neera nsanyusa okukulaba nnyabo. Wano yoko physically maaso ku maaso. Nedda. N'odiringa n'omuntu nga tomumanyi toli even excited gamba nti bane Rosette kati munagenze. Ebiseera ebisinga abaana beezija ne meeting nga babeera excited. Kali kaganda ku katoko nga kalina empisa. Ndi musanyufu kubanga mbasanze kubanga bulijjo nyogera naawe webale kuba mwesigwa. Nkulaba byonna nsiima. Kaakati kyensinza okwewuunya nze ebiseera ebisinga bwe sisinkana ba clients bange nga tuba tumeeting ngako physically batera okubeera excited nagamba ye Rosette nkolaganye nawe nga sikumanyi naye leero nkulabye like toli happy ye nga toyingira. Nedda sigenda kusooka kuyingira kubanga nakubirako kaganda kange kano nga kagamba waliwo omuntu wentayagala abeere wano kyaba lwakisiyingidde. Mulimu omuntu naye era sobola kuyingira tanafuluma. Wano waze essaawa mmeka? Nazze essaawa zaayiseeko dda naye nkyagumiikiriza sooka afulume ennyingire. Afulume ani? Simwagala muganda waffe wano waffe nakusindikira ssente zange n'ongulira ettaka. Kati wano wammwe? Wano waffe naye simwagala agenda noye ky'okukola oba akola. Muganda wammwe? Muganda waffe omuntu asembayo. Kati obeera muganda wammwe omuntu asembayo oyagala alagewa? Afuneyo ky'anaakola oba afumbirwe oba agende kubanga bulijjo. Sitegedde kankubuuzeemuko. Bw'oli ogenda e Saudi tewamulekaawo? Namulekaawo naye saagala abeereko wano. Wali ogenda e Saudi wamulekaawo? Namulekaawo. So ebbanga lye mwabeerawo nga mutudde mukula mwenna nga muli wano eno si kyo? Yennyabo. Kati yennyabo sooka oleke abeera muto wammwe. Yennyabo. Kati maama aliwa? Maama waffe yatuzaala bawala basatu. Bwe yamala yafa nze ne muganda wange Brenda tuzaalibwa fembi ne muto waffe maama y'omu naye taata waffe si y'omu. Nze ne Brenda taata waffe y'omu naye oli muto waffe simanyi taata we yalagawa. Kati muwamwe kitammwe aliwa? Taata waffe yagenda tumanyi gye yalaga. Tomanyi gye yalaga. Kati noono muto wammwe kitaabwe mulala? Taata we mulala. Ali ludda wa? Taata we simanyi waali. Tomanyi waali? Kati wabanga kitaawe tomanyi waali kati omugamba agenda oyagala alagewa? Agenda anoonye ekika ekirala kubanga wano wa taata waffe nze ne Brenda wano kisimwagalawo anoonye awalala kubanga kati nayiga nengenda ku kyeyo nenkikuba bulungi nenkomawo wano ewaffe tewali kirala kyenjagala nakula nayiga naye atambulemu alabe. Kati sooka oleke mu biseera biri we yali nga mukyalo tunakugenda Saudi Arabia yali nga abeera wa? Yali abeera naffe ffenna ne maama waffe ng'akyaliwo. Kati lwaki omugoba ssaawa zino wabanga akulidde wano? Naye afune obulamu obulala kubanga wano ewaffe talina bushe agende naye anoonye akole anoonye ekika kyewaabwe. Anoonye ekika kyabwe. Naye kati kankubuuze Ime, omanyi oli mwana wa buwala? Wali ozaddeko? Nedda. Tonnazaala? Sinnazaala ko naye nsuubira. Omanyi mwana ojja kuzaala? Kyali mwana muto ojja kuzaala okomyewo era ojja kukola ki? Jebala gye bulaga nti omukazi ne wookola ne bwokola ki okomekereza ofumbiddwa mu kufumbirwa obeera olina okuzaala si bwe kiri? Yennyabo. Tomanyi mwana wa Luma? Nja kulabako. Ojja kulabako akaseera nkatuuse. Yennyabo. Naye nga kati kankuwa ekyakulabirako. Yennyabo. Ime ly'erinnya lye mmanyi. Mbabazi. Ime Mbabazi. Oba gwe lya Mbabazi kati Mbabazi. Tugambe nti okedde ku makya ozadde. For example,
nga ofuuse maama omutima gwa maama gwawukanamu ku muntu omulala ku batazaalangako sijja kunenya nnyo kyali mwana muto tozaalangako tomanyi naye kati okedde ku makya ozadde abaana baaba wadde kyakulabirako basatu mu kuzaala abaana bo ababiri bazadde mu taata omu n'omuzaala mu taata omulala bana babiri singa basosola omwana wo omu owulira otya era mpulira bubi owulira bubi kati singa maama abadde mulamu nga laba ekigenda mu maaso komye okuva e Saudi Arabia ogamba nze muganda wange ene we nekisinza okundeeta nze mbadde just manyize kulabako kubanga nze ebiseera ebisinga baklantis bange mbakyalirako ab'ebizigo abaguze mataka abaguze ennyumba mbakyalirako kuba kati ze weyaŋŋambye nti eno munnange ndi omukwano gwo kilanti we yakoze eki ali mukomawo kwaza ki ekyo ekibi kya byonna nange ndi mukuva eno mpigi mwe banzira e Kampala mba mpita Nakirebe ko ye nteeka n'osobola okujja n'okola ki n'otulabako kati mbadde surprised kubanga ebbanga lyankubiddeko nti mwatuuse zadde essaawa nga 7 tuli mu ssaawa zino ziri 9 kati kyogamba okuva saa 7 zino ssaawa ziri 3 tonaba kuyingira mu nnyumba like kyeneebuuza lwaki what happened buzibu ki ye nnyabo nyine ensonga zange ng'omuntu natuuse dda navudde ku kisaawo ne ntuuka wano naye nali nakubirako dda muganda wange Brenda ne mugamba ssaawa yonna nkola ki okomawo waka owa kitange ng'amugamba ssaawa yonna bwe naakomawo sange nga muto waffe taliiwo kati wano si wa nnyammwe si wa maama wano wa taata si wa maama kati ekikugobesa muganda okubanga si wa maama wano si waabwe singa maama yabadde wano yalisigadde singa maama waali kati ime nga bwe mbadde nkubuuziza nti singa bukya ku makya n'obeera nga gwe mwana wo nawe bazadde basatu omu bamusosodde ogambe kisobola okukuluma kaakati oba nga kisobola okukuluma gwe lwaki obeera omugobe waka wakulidde wamanyi nti weewaabwe kyo kinnuma naye anoonya ekika kye wane si waabwe kikusanyusa nga omwana we bamugamba agenda anoonya ekika kye agende neera sobola kuyingira mu nju nga akyaliwo kati kangeze bw'aba nga agandira ddala okufuluma n'agannyamu ddala ogenda kusula wabweru neera nja kusula wano saa zino ziri 9 10 12 ziwere essaawa emu zizibe kyogamba tujja kuyingira ogenda kubeera wano wabweru nja kubeera wano n'emigugu yange eno nja kusigala wano kati bw'anaagana okufulumira ddala emirembe n'emirembe olibeera wano mpaka nja okubeera wano naye alina kufuluma agende simwagala wano wakitaffe ali munda Brenda aliwa muyita afulume kubanga tewali kyemwagaza wano ali saidi ki nakukubirizibwa okuyingira nkulembera maama nawe ennyumba ogitya jangu tugende maama nedda kasigale wano n'emigugu gyange sijja yingira mama jangu ali muno kazi yani naam mumuyita afulume naam gulawo nze Brenda wangi togenda kugulawe lwaki jangu kale twogereko naawe kaabira ki togenda kugulawo nibwe muganda we alina mukene ebyomutima mubi bwatyo byali kuva dda naye omutima mubi nomulanga mukazi bo egera bubi ate engeri gy'amaze mubawala bwe yandibadde nga atleast ayiga nti nno abalawo bayisa bwityo nakuyisa munoobo byokitegeera kaakati muto owo yeesibidde mu kisenge tuyinge twongereko nedda sigayinda mubireke ebintu byange mbeere wano mugamba afulume anti kati sokoleke mukwano amayingiza ku bintu ebyo afulume nga nedda bintu byange biveeko oyingira nabyo biveeko temulwana mubira temugenda kulwana sijja yingira namwakubira dda afulume n'agaana asigale ebintu byange wano njasigala wano Brenda nakubira dda nga ndi bweru kyeyo nange sigala wano nakugamba dda nedda afulume kale twale naye natojja giyingiza tugenda kuswala mugenda kuswala banaiba balaba eno kesigale sagala abaana batawula agende anoonye kitaawe wano si waabwe anoonye kitaawe gwe womanyi nedda agende naye anoonye obula oba nedda ati gwe kitaawe ali ludda nedda kitaawe wange ne bwaba yagenda naye wano wasigala waffe
asigala wano talina kushe wano wa Brenda nakubira dandi bweru stress yange yebwere yecheyo kati mujintaddeko wano nedda wane wafa forme sijja yingira kati ndo musigale naye nze nkyali bweru nabadde gye sigale ajja fuluma nno tukyali wano namugamba dda nakubira ntagende wano sijja tesi yange neera mugizze olaba mani nyondo ekintu kitegeerekeka okitegeera tosobola kuŋŋamba yesi yayagala afulume nze ono gwe yandeka naye nze saafulumya muntu gwe nakula naye bw'olwokuba ono avudde bweru yes ffenna tuva mu lubuto lwolwo aleka nkubuulire tosobola kuŋŋamba tetugatta taata kati omuntu gwe wava naye mu lubuto nze kyensinga okumanya ye muganda wo yabasinga okubeera muganda wo olaba ime kati kanfuneko kino maama okimanyi muno osobola okufuna ne bagamba kati gwe okisookoleke gwe ani gwe balanga muganda wo omwana gwozaaliddwa mu lubuto lwe lumu ne maama ne taata aliwa omwana gwoza sookoleke omwana gw'ovudde mu lubuto lwe lumu nga maama y'omu ne maama nga taata y'omu aliwa gw'okonsidaringa okubeera muganda wo ddala nkonsidaringa taata y'omu ne maama y'omu kati taata omwana gwazadde nga tamuzadde mu maama si muganda wo tabeera muganda wange tabeera wa kika maama omwana gwazadde maama wasera yamuzadde akuzaala tabeera muganda wo nkugambye oba kitegeera nkugambye taata yazaala muganda wange ne maama nga y'omu omusaayi guli ogwo gumu naye abasigadde sibamanyi oba maama yamuzaalawa taata yamuzaalawa saagala mmanya kati gwe kyogezaako kutegeeza nti omwana maama gwazadde ne taata gwazadde yennyabo ye muganda wo ye muganda wange ddala ndi ku mutima ndi wano abasigadde simanyi kati sookoleke lwaki yo nakonsidaringa naamu nga muganda we lwaki yagamba mwana wa maama nkuze naye sookoleke bw'obaddekeyo mu kyeyo ono yali agambyeko nti nnono alina empisa embi zamuyisaamu yeeyisa bubi yangambakokko awuliza engambo z'abaneiba anti engeri gye nakwesiga nongulira poloti yange ye nakitaddewa ye endagaano endagaano yange oba nagitaddewa engeri gye nakwesiga erimu eri gye mwayingiza bamukomyewo alagegi yange nakwesiga nongulira poloti yange naye nemukubira naye nga maze kuwuliza engambo ziva mu baneiba nga bambuulira empisa embi zayisaamu wano ng'ayagala wamba wano ezo sente zange ambadde mbonaabona omugogo gwonna nga gunnuma ekyeyo si kyangu nempuliza byonna bulijjo bwe boogera nenkubirako Brenda nemugamba oyo omwana alina kukola ki we naakomerawo simwagalawo agende naye anoonye obulamu obupya ngaffe tubadde tuyiriba eyo nga tubona ati sookoleke mubadde muyiribangamu bonaabona ono ye nga temuga agenda kuyiriba bulamu bupya ng'ate ono ye muto kwoli oyo muganda wange ddala nebwotusala wano kati sookoleke kambeko kyenkubuuza ebiseera ebisinga tumanyi okusacrificinga ku lwa mukwano gw'oba olina eri omuntu oyo gw'obeera oyagala kati n'omwana ono wabeera ng'akaaba ng'alwana n'agamba nti muganda waffe tusigale tubeere naye lwaki at least tokiwulira muli munda muye n'ogamba kale walenze simwagala naye ku lwa muganda wange gwe njagala kaabeerewo nedda tikijja kusoboka kati kankubuuze singa babukeera ku makya nga ali omuntu abundabunda ali ku kkubo talina waakusula nano kikasa nti muntu talina waakusula tosobola kumusuza nedda sijja kusuza nabo babonaabona naffe twabonaabonanga n'eri gye mbadde okukomawo wano nabonaabona zino sente zange wano nyumiridde ku sente zange taata we yazimbawo taata wange bw'abeera mugagga nange mbeera mugagga so kati ziba sente zo ze sente zange nyina kwegerera owaffe ekyaba nakusindikira sente zange n'ongulira poloti neera nja kuddamu nzimbe naye wano sivaawo kati lwaki kati ino naye ebintu tuli mu byakuyomba omanyi sikyagala nnyo bintu byampaka byakuddawo kuyomba mukaseera oba ngenze enkula ne mukaseera ako mbadde nga njagala nnyo ebintu ebyempaka kuteeka mu foosi kukola ki naye okimanyi tugenda akakiiko tolina lukusa luguba muganda wo wano enduyinanno tuyingizaamu akakiiko yaaliwa mulabeko wamaze dde omukanga yeesibiddeyo ayesibidde kyayagala kwetuga njagala mulabeko so kati onaasanyuka nga yeetuze nsooke mulabeko naye nga sookoleke bw'owulira nti omwana yeetuze bayibwadde obuto ku mbeera gy'otaddewo nga wakava ku kyeyo olowooza anti sitajja kwetuga sookoleke kale n'omwana katubuulireko omanyi mulimu abantu betubeera nabo oba oliawo nga gwamugambako n'omugamba akuyisa bubi alina empisa embi olina ekintu kyonna kibala omugambyeko mukulu wo nti nno naamu yeeyisa bubi alinamu empisa embi kati nze kyendaba email yayagala teekawo mbeera ye kuba kati nze naamu nze n'okwogera n'ono
ku ssimu ya neighbor nga olabye akasimu kange kamapesa nkazizaayo ku ssimu ya neighbor bazinga agamba nti neighbor ye yamuwa ebigambo naye bwe kiba si ekyo wamma okuva dda era ono ayinamuko ku mutima kubeera yasinziira eri yasinziira eri n'aŋŋamba sente zange mbadde mbonabona ku kyeyo wamalinda yasinziira eri n'aŋŋamba oyo simwagala waka biki ekisooka sina mwana waffe ng'ayagala nze muteekeko embeera nze naye asigenda muteekako mbeera ekisooka gwe nkuze naye yagala okikuteekamu nti n'okimanye nti oli si muganda omuteeka embeera kati nze olwagaana kati ye ate avuddeyo ye tayagala mbwa okuyingira ono asooka kufulumya era kyekikuneeza wano ne ŋŋamba ŋŋenda kukulinda nange nagambye oba ayimirire nange wano ku mulyango sivaawo ate noono tavaamu mu kisenge naye nga namukubira dda simwagala wano kyala nabadde wano essaawa zonna nga mudde ku nze olabaye manyi okwata ebintu byange obulungi naye bwe bigana nze mbiteekamuko ku mpaka nedda tikijja soboka byayanga naye kati byayanga naye kati kambeko kyenkugamba okimanyi nti no kati gwe ku mwena ndi mukulu nze mukulu kuwona gwe mukulu okimanyi nti muno mu butabeerawo bwa maama ne mu butabeerawo bwa taata egwalina okubumbabumba batuuko neera yenze mukulu abadde taliiwo nze ono nze alina olukusa omugamba fuluma kuba nze mwekulizizza from up to z nze mbadde naye naye nga bulijjo mbasindikira ku byokulya kati baawo bali mu kwegaana wama kati kankubulire oli wabeera eri n'akusindikira omutwalo mu mwezi guba gukuyamba which means tulina okwekolerera ne twebeezaawo naye nga mbabeereddewo abantu mwerabira otubeereddewo yesi naye ekyo tekikwatagana na ku musaayi nnyabo guno omusaayi gwaffe tegwenkana na sente Belinda yeerabidde byonna kale mwesembereza ojja kulaba mwesembereze oludde endudde naye nammwe mujja kugenda mulabe ku nnaku kyentiddemu okitegeera bw'oba ng'ovuddeyo n'obusungu bwo nga bawala badde bakuyisa bubi mwana mumaze mmanyi olina kenyini namugamba mpa sente nzijeeyo nkusangayo kuba nange nali eno nga ndipambana nga kigaanye nasooka naŋŋamba asimanye embeera zeeno tugenda soma nemwagwe mpa ku sente z'olina nange njiye n'agaana kyova olaba yalwalanga oyo madamu Rosette yalwalanga nga mbasindikira sente n'oyo waagamba munne naye kati muzinzirize yalwalamu mirundi emeka muzinzirize Krismasi nabawanga nze sisi ono muganda waffe oyo ekiteeteeyi kyayambadde nze baba agamba nze naye tushe yalinga omusaayi gwe zino sente zange sente zange nazino enviringira musisa kubanga nkomyewo sente zange kino ekyogamba nti sente ze gwe wampa sente era singa nali wakusisula nandisudde ku kkubo nze nsalawo nenga ngenda gula lukoyo basigenda dugula naye kiraba bagamba tushe yalinga omusaayi ajjawo ekigamba mbu sente muzinzirize kati bwe tuba tuseyalinga musaayi nga yazimpa mu mutima mulungi lwaki azisaba ekitegeeza yazimpa mu mutima tumwerabira njagala mumulabako oyo nande kati ime zibadde saatukakkane naye so ogiraba si yampaka nti mulina kukakkana kupaka anyways ono omwana yaŋŋamba gamba yina byakusaaga ne ŋŋamba oba just asaagamuko kati kino sijja kikukweka kati ono omwana yaŋŋamba yajjana maybe olina by'otamanyi ime omwene Uganda naddala nga tukuze na maama tukuze na taata waliwo engeri omwana gyakulamu bambi abanennaku ye ku mutima ogugwe kubanga buli wobeera ne maama kyonna ekiba kikunyize ojja n'okikola ki n'okigambako maama maama taliiwo nobako n'ekikunyize ojja n'ogambako ani n'ogambako taata kati saa zino bano abaana obalaba bebadde nga be bali bamaama ne taata for themselves ono nga alabanga oli nga alabanga ono maama alabanga taata kyova alaba nga ono omwana alina omukwano mungi nnyo eryaliwa kubanga babaddeyo nga bebashalinga ebizo bibakola ki ebibaluma kati olaba emails ndaba wano eno kati singa nze mbadde mu bigere byo kati nga nze Rosette n'omutima gwange n'embeera zange nandibadde nga ndi musanyufu okukomawo nga baganda bange babuwihaaga era nga mbabuuza kati tuzaako ki baana ba maama kiki tugenda okuzaako omwana avudde mu lutu lwa nnyoko wasooka n'oyonka ebbeere lya maama n'olyoka nalikola ki n'alyoka mwava mu lutu lwe lutya lwe lumu ekituufu kinti mubeera ba Luganda ng'ogyeko bino ogamba muno kitaffe si omu wano wa taata wano waki oli omwana asigala nga muganda we era alina rights okuba ng'akola ki ng'agabana ku bintu bino ebiri wano eno ssaawa zino temuli mu byakugabana kubanga muli baana basobola okwekolerera bw'obanga osobodde okuba ekyeyo kya myaka emeka myaka ena
myaka 4 okoze contract esooka n'okola n'eyokubiri myaka 2 gye myaka 4 bw'aba okubye ekyeyo kya myaka 4 kitegeeza oli mukazi mugumu ekimala era osobola okuba nga weeyimirizaawo n'okuba ku kyoteekawo. Olaba otya ewantu wanene otakutwala nnyo mutima na mwoyo gamba nti wano wa kitaffe wano waffe twatugende ne muwaleka ne wabeerawo kubanga temugenda watunda n'oyongera okuba nga okola kubanga pooti yo nagitaddewo already weeri ssente zo saakuwadde empesi. Yes. Kaakati wabeera ku kamera twabiraga byonna ebintu byaffe bya bwerufu. Kati olaba otya bw'ogamba nti kati Rosette njagala era nyimirire naawe ssente ze nnyinawo zibadde oteeka ku akawunti ogambe nti ssente ze nnyinawo zizo otamala kuzimba oba mpa ku magezi ndabe engeri gisobola okuzimbamuko obuyumba oba ozimbe bulwenti ozi kuba nga oli mwana wa buwala tozimba nnyumba y'amaka nti okiba nga waliwo ekibuzeemu tokyandamuko ku maanyi gagamba nti baka ngende Dubai at least ndabe wetusobola okuyiyayo gye Dubai okuba ekyeyo bano abaana babeerewo kati oba nga oze n'okuba ekyeyo at least osobola n'okukwata ku ono noga kati nawe jangu n'omuteekamu akaseera najje nemukuba ekyeyo nemuddamu ne muzimba ewalala wano muwaleka nti wa maama kubanga temwetaaga kutunda wa maama wa taata kati kambuuzeemuko taata maama yagenda okukwasa taata maama taata gana amaka yali agalina oba bagakola ne maama bagakola bombi kati bagakola bombi kitegeeza nti maama guli musaayi guli mwana gwe gulina okulya ku musaayi oba ku ntuuyo ze wabanga maama ne taata bakola bwana ne bazimba watu waneeno kitegeeza maama wamukakatako ndeta wamukakatako ndi taata oba mukakatako ye taata wammwe mulina okugabanako mulina okukola ki mulina olukusa okubeerawo naye ate n'olinaamu alina olukusa okubeerawo kubanga musaayi gwa maama we ntuuyo za maama we otegedde mukwano kati lwaki tumuleka munange naye naabeerawo mu bulungi ate notabako kyomukola munnange kubanga nesooka emulabeko nyogoleko naye oyala kwogera ki naye njagala kwogera naye nga bwe tuli wano ku kamera kibaawo kyonna madamu Rosette neera tujja kukomawo wano kati okkiza tugenda mu nnyumba laba banaiba wana batunuulidde balaba banga tuli ku biki nabo balabe tugende mu nnyumba musituleko baaba bena situliraako nkooyenawo situliraako bino ebintu binange bira byakuteesa bira byakukkaanya musituleko mama tugende tonyiiga teekamu amaanyi Brenda tonyiiga teekamu amaanyi kakati kulikayo munnange nga weetegereza ennyumba nvuddeyo madamu Rosette naye ng'ennyumba ogyetegereza okwatakwata tebalongoosa mbalaba engeri ng'okwatakwata zino ssente zange madamu Rosette webale mbirabye nsiimye kati sooka oleke nga weekebejja bingi jangu otuleko wano omugenyi yenna asooka kutula n'awummula tulakaawo naye nga mu byonna kulikayo nvuddeyo naye gwe omuwala bw'omumaze okwota emyaka 4 sakyakatonda oba oyagala ssente okolanga oguma mu buli mbeera oguma si byangu n'okola muganda wange ayagala kugenda naye ajja kubiraba byendabye ajja kubiraba byolabye kyayo si kyangu ennyabo omwana bwe si mwangu akukinya mpaka kuwulira bulungi wabula si bubi si mubi anti gwe wayitwalayo si yakuleeta olina okulya paka bulungi ennyabo tobuuza ku baaba wamubuuzizza dda tayagala kumbuuza ebirabo byo mbiyina muno waliwo gye naabaleetedde muno kati waleetedde yekka wala ne wamuleetedde bw'aba yagadde ajja muwa naye nabadde muleetedde kakati kuba kati olaba omwana ono yalibadde yita muganda wajje omwana yalibadde ng'ajja lindako omwana yalibadde ng'ajja n'ekirala kambeko kyenkugamba nti fumiitiriza mu mutima gwo ogambe kambeerewo ne bato bange kuba kati gwe mukulu gwe olina obbakumaakuma naye kino nkusaba n'oba nga oli omwana ogambe kikatubeerewo tubaako kyokola ekintu kyonna ekitateeredde eno ensi ogiraba ekanula amaaso ate eraba eno ensimbi oyinza okukola ekintu kyonna bino ebintu birabikiddwa ku kamera tugenda ku premiering abantu bagenda kubiraba if anything happens to her bajja gamba ono alina kyeyakola ki kyeyakola kati mbadde nsaba oyita oyo omwana ajje ajje naye nga munange kulikayo navuddeyo ekyeyo tekikoleka nkulabye kati bulijjo nkulabira ku kamera sikini yange erabisimu olaba okozesa kazigo ki nange ojja kumpaana ebyoleko nyondo girimu tugirabangako nga tugiranga bulijjo nkalaba ku setasiyo ne ku tiktok bino byemizigo nze mbikola ffe tubikola ennyabo kaze naamu gulawo maama
Jangu ima abivuddeko takulinaako buzibu yaba akwegambira abivuddeko jangu tukkakanye gwe olaba okyawulirawo olutalo lwonna jangu maama abivuddeko sikulimba kasa nange wendi abivuddeko bw'okyawulira olutalo jangu kamaama jangu jangu abivuddeko kamapesa nga kagudde wansi jangu maama tokaaba yononnaamu tokaaba maama nze mulamu wange kyala kulaba omuntu agamba nkaabya tokaaba maama tokaaba baba akusonyiye like tabiriiko genda eri sikwagala wano kituka furuma nkwagala wali tinkwenda furuma afulume simwagala wano ono talinaako kifo wano wakitaffe genda ononye taatawo wano sikwagala bulijjo nakubiranga Brenda naye mugamba sikwagala wano furuma ovudde okukyeyo wenna nakoowadde furuma naye nakugamba wano tolinaako kifo furuma okole omulimu omulala sikwagala ku Brenda ndeka Babasonyiwa. Furuma genda onekitawo tolinaako kifo yagenda sikwagala wano fulume ogwakuleeta engambo zonna zobadde owa baneiba zonna naziwulira fuluma wano mutaaye yonna tata waawe maawe akakuzaala genda otyo maawe akafata kyoroho tata yagenda era okusobole ogwakuleese olemerwe noota oyanjira obusinje mweno tayi sikwagala genda Brenda mwereke nakubiranga essimu nemwawa enkomawo simwagala wano ate kulonda ekika kyowaabwe alonde wala muheereza itaka atalinoki agenda nakumuholereza esigala afulume tokaaba ade muloze tokaaba ekimala afuluma agende Brenda naye nakubiranga essimu nekugamba jangu kuwuli nakugamba bwe mwana agenda engambo zabadde awo baneiba kati agenda abeere nabo babamufunira omusajja netaata baba yagenda wano ewaffe si waabwe maama yafa kyaggwa tukyalina musaayi kati nookaaba ngaonkukolere ki ngaonkusonyiwe ankubuuzaako ekintu kimu ime olina omutima mundamu gwe ogutudde mundamu gwe nga mweguli nyina olowooza gwavaamu mweguli sokoleke kimanyi badde mu bawalabo manyi badde bakusosola nenge gye badde bakuyisaamu obadde hape nedda abadde bancunya bubi badde bakucunya bubi okimanyi nti nenge gye badde bakucunyamu nawe yembeera gy'oyise ku muganda wo ate namugamba kuwadde kika naye ono muganda wo bati bakunakuwadde musaayi ime olaze nti oli muntu alidde olyoke akaaba nti n'omusonyiwe naye kati obagoba bonna batambule bagende ne Brenda agende bonna bagende baba mwagadde sigale mu nnyumba bw'omu nafuna abalala ogenda kungula nja kungula baganda ye emikisa gyange bulijjo kyenjagala bagende kubanga amukabidde nnyo agende naye omanyi saawa zino maama waali kyalowooza anti bagamba omufune waafa wala yasigalawo naye bwomanyi maama waffe kyali mu kulowooza saawa zino inkesi wabanga abadde nkyona abirabe noba wali manyi waali alaba oba ali ku muti wali gw'omuyembe oba aliawo ku mulyango gaali mu kukaaba abaana boka oli mu kutukaabya naye ne maama teyawumula tazaawumula mirembe ng'oli wano otukaabya naga amaziga ge mukaaba sigayina oba mugajjeewa agageki nakumugajjeewa nze nga sigayina naguma dda ekyo ekyangumya dda nje nnyabo nze wanako ebintu eby'empaka kubanga bwengamba nti kati ebintu bya mpaka mbisobola
nesala bintu byampaka kubanga naye tugenda kukakiiko ono omwana tulina right zimufulumya ate ne wanabanga asigadde togezaako noobaako kyokola ekiro kyamu kyonna emails ndaba waneeno nsobola ebintu ebyempaka buli mbeera yonna ngisobola n'okuteekawo embeera gyotasobola kusuubira kubanga n'omwana alina rights zonna bw'obanga ongambye kitaawo ne maama wo baakola nga babiri ne bazimba ennyumba kitegeeza n'omwana naye agigabanako kubanga musaayi gwa ntuuyo za nnyina kati gojjawa right egamba nti omwana afuluma agende kubanga bw'ovudde ku kiyo komyewo mbu mulinnya nnyo olinnye bameka bazirinnya sente zange tujja kumanyira abantu olina sente zo olinnye nnyo naffe tukoze kasente tugana ffe tubeera tumanyira buli muntu mwina nze ababadde ababeesaawo omanyi bende emeka gye ntambula omwezi nange nzije mmanyire buli omu baganda bange bamanyire kino wano wa taata wa kitange omusayisi gwe wa kitaawo omusayisi gwe gumu kyogamba maama yali amubeezaawo naye tali iwe nojangu niyo beno tuliza asiwe nojangu bwabo otakatache kasente tukaba ntulia mukara mulia ndera mukamwe ora hari aho sero njanga reka nshashora mushaka bako nteresumo anti nanye yanje jukwereke misweze jire nyina bembarebera nanye kindi kugambira otagaruka kutusasura biza nyina bembarebera cyo nekiwatu ha turebe kututaraba wanta hamariyo Brenda wanta hamari mwanjoga no agana makagatata kandi ninye mukuru taho ndije hasa cyo bukuru nikimanyisa kumbe kitiyenesa mukinama no tenda musasire kandi aza kushobora nyenda gende nangwa taragende ashobore wana okulano ndamaka deraga gakureba gendo swerwa bitwa kuzira toswerwa aha nawe atata ko kuzira toswerwa benda babihure bane baba bawuriza n'ikindi ko kuzira toswerwa emyaka ene yo mazira hero kagendo ine myaka enga nera ndiyo ningareka kandi wona nyenda kutwara konkabo takura noza kusigara tenda kwicumi cyane akaunti yanje yo nejenda habwana mutinkuruga akaunti yanje yijure inje sente za ziriya sente na rete za kwana chukuri noza kusigara hana we wasito tubenturiya sente zawe tubenturiya ninje bagurara buhunga mbe muri ya mucere muri ya mugati utagire cyuwa rero mwe pankati yewe kwaba kuriyo omano kusohora ngompe sente zawe utazimpa tindazire tataki yagenzire n'ubube nabarebe bashaka zubaye banya kwengambira nituzakora tinyene mukono n'amaguru agende ashobore agende afurme nabikoye Brenda yayiza nyongera no busungu ze nazenga ko yakwenda nembera wale sawa manara zo nandi kukumvude ko yapotas afurme ze sente zange no sente zange newe bikese babagenda nayo agende nabyo afurme ashobora rwa murese Brenda aragaho mwana yo gakinesi jangu wama agende ebigambo byarayogera mu bantu mu baneiba yanswaza katayeka byakize amaziga gakigasanyo bwaki bwe batyaga amaziga isigagera yakubuza yakola kintu imetupa kana na basunga mama atenga muntu wa nyononera linya wali naddako nja kukyusa ile email yajijako mbaba zikitegeeza kisa naye maama wala omuntu bakuyita n'erinnya ne walayo n'omwana omulaba talina muyadde ekisa akatundu wekati nebweru mumugamba tugenda sulenjala agamba sulenjala bino byagamba abadde atuwa sente ze osooka musabanga after 1 month n'alyoka akusindikira ate akuwaayo meka mitwalo ebiri giriya mukyere alyoka ngambe mbune kino ekitete ye yakigula zino kigula emitwalo ebiri kale si mu bubi anti yalowooza musindikiranga ku ssimu nga bwansindikire tulungi naye kambula emitwalo ebiri osobola omwezi olowooza tugula olowooza tukola kyenkana ky'okubeerawo nga temulina maama temulina taata mulina okulya mulina okunywa mulina okukola buli kimu akabye gaweddeyo kati ng'omusonyiwe gaweddeyo maabi ng'okaabye ennyo kolera ki tugamba ofiiriddwa maama gye yafa saakaaba kinankaaba kyebyo ekinaku kwekuza talina nze embabazi naye maama ekyasiina nakifuka wali kukuba nkaabiraki madamu Rosette tinankaabiraki maama n'omukuzaala sijja kukaba kati ababeekaabye ekyejo kyokka kyera maama nze ne mugumu omutima gyakaluba tikikubaasika nenkinkaara nkoogo
Amana musirika. Mena akabya amaso. Nja kwezi omutwe gwabwere. Nja Rosette batonga mukiboma. Amasirika. Omuntu yenna abona akobintu abira n'ekisa. Nako yakuyedda. Ngala kwebaka. Yezo bina kwebaka. Nti zo butuma wala kubanga olaba mbabaza buli abwe n'abira kakimutuukako kimanyi bajja kunoonya. Omutwe gunnuma. Okimanyi bajja kunoonya. Banoonya. Nze nako ebintu by'empaka empaka mbisobola naye nabikwasagala bintu by'empaka njagala nnyo okukwata ebintu n'eddembe buli kintu kigwera n'eddembe naye omwana yetuuli abako buli munda mutima ekisamulire oyo omwana akawasiga gafaanana gitako bwegati okimanyi bona abantu tebafa nti maama gyalinaza okuba nga ali awali mu budde bali wali wano wakati waffe naye ng'akaaba amazzi gagakulukusa bino bimuvi bye tulaba n'olaba abantu bagamba abantu bakirowolerezaamu nga wekirina okubeera kati maama ayinza okuba nga wali wano tusobola kumulaba naye ng'akulukusa amazzi osubire mu musi onaafuna eddembe onaafuna ezzadde yafa nga nsabidde omukisa kati kyagala kumanya kyagala mayayo bwakaaba ennyo nyinza musonyiwa katonotono nanfaaga musonyiwa katonotono nja kusonyiwa mpolampola leero nkya mpaka mwaka olunaagwako kati nga kumusonyiwa kale yakola ki kale njagala okuli ekintu ekituufu kati kantulo omanyi nyinza okuba nga nkulabye njaginze mu maybe ng'omwana nakyeyakola nga ye omwana ono yakukola ki kyogamba nti kiki omusayi gwange tegwagatta engeri gye maama bwe yafa ye simwagala mutima gwange nfuna nakati bwe mwogera ku mba njagala sisema era ne bwera adansindikira sente n'agamba kwako emitwalo 2 oba ogule engatto n'omugala tono omuto wange n'agamba nkugambye weegulire n'agamba bw'oba oyagala muweezizo ate kati n'ogamba ate naayambala nga tetulidde ne mugulamu ekyokulya babiri kakati sooka mumpereko ku microphone tuwulire mpawo kyakusobola okukitegeera kakati sokoleke baba olina kyoli mukoze kyogamba kiki nali kikoze baaba mama Nyondo simanyi baba kikyo namukola simanyi kati owulira yanyigira baba nninaku obusungu baba nkola buli kimu simanyi kye namukola owulira omwana akaaba amaziga akaabe naye akabisa kajanja byonna byeyakoze samusiima n'okugenda emumaneiba n'abalangira nayonona erinnya lyange lwaki awuliriza ebigambo by'abaneiba byekitamugambye wali ogenzeeko ewa neiba nobako ekyo kyona kyebagamba nti kinoba kiri ekyondabira maama Nyondo sikikolangako nga bulijjo bansindikira ku ssimu talina na ssimu naye nze nga babinsindikira Brenda ng'alina enkono nga naye ono ng'abeereyo ng'ayogera babyeeka byonna bye yayogeranga mama lwaki ate n'ekirala bwe tugenda okukola ffenna tulina eri kagundi ka restaurant ke tusaavingako emmere tukeera ku makya ne tukomawo akawungeezi singa ayogera singa tubeera wamu lwaki tukomawo we basena amazzi eyo we bayitira ne tufuna ekyokulya tewali kirala awuliriza ebigambo by'abantu n'atawuliriza muganda we n'atawuliriza bye tumugamba wava ku bwa Buganda wange n'afuuka kirala bulijjo omwagala naye nedda alimba kuba bwe bangambye ebigambo voice note ku WhatsApp video call ku imo Katonda anteeke ne ku TikTok olwedde namugamba atuwe sente tugule ku ssimu ennene tuleme okukozesa essimu z'abaneiba nagaana yagamba mbuno talina sente neera sente zange zibeera zange sizaabwe nabo bagende batobe naye engeri gy'akaabye ennyo ngambye ya kijanja ssanyu nnaku kanfaaga kusonyiwa muganda wange tomanyi enkyo naanyamba engeri gye navudde ku kyoyi njagala kwebaka imwe abagenda kunaaza nfumire nga kamere ku lwekyo nkusonyiwe abeere meidi akolewo nanaazeeko ezo enviira jazikyusa mugulire n'ebirala ajja kubeera mukozi abeerekooko wano saagala mugulu kale nze nja bikola waba ayagala ono meidi nze ngenda mukolera buli kyayagala naye ono nga tabonyebonye kuba ekisooka nze olwedde nina mukali ako okugamba nti nina muganda wange gwemanyi omululu
naye kati wetunamusosola ajja wulira muli ng'ali londa batayinaayo. Anti kulwekyo mbadde njagala afune ka space kana abasoleko wano aliyeko kanyama oba tufumbi asigalewo connection eyo. Nze ngenda kukola buli kimu. Condition gy'otaddewo ono okusigala asigale mu maka gano aba alina kufuuka maid ayambeko ku mirimu. Brenda naye akooye. Kati omwezi ng'omuwa mmeka? Njamuwa 7,000 emubeereremu. Ezo nnyingi mbadde ngenda muwa 2.5 kubanga tewali mirimu wano. TV yeeyo ng'alaba. Kakati yo oli agambye nti yali willing okukola buli kyoyagala ekyo kyokikkiriza? Naye nga simuwa 10 ye akole bw'aba amusaasidde nnyo ayagala kweyama kamera ziizo ziraba. Ono kagenda akole sente zagenda okukola nze ngenda keera mukolere byayagala omukolera ffenna tugenda kwasaganya aba tugende ka restaurant tukole already tubadde tusavinga sente zigenda okutuyambako okufuluma nze nsooke nfulume then wemala asooka asigale muwe already tubadde kale tulinawo obusente bwaffe ku account like ku mobile money tuteekayo naye nga womanyi restaurant 3,000 ze babawa sente babadde tufuna kamu 5 Brenda okyali ku level ye 3,000 sikyaddamu kuwa 10 mugende mukole musonyiye abeereko obuwano. Obanga omulangira babeera bato obugwayi nobakwata kumukole 13 mukyazikolera zo zigulako ki zigula na paani tewali kyezingulira ezo sooka olabe ebintu byonna byenali sente zange zola kawunti. Madamu Rosette yangulira polote era ajja kuntwala ngule n'ennyumba. Kiba kinyuma sigaanyi mwana wa mama naye nange njala kulagana n'omuntu alinamu akensa kubanga mpulira nange omenya omutima sijja kukola. Kaddemu ayetonde musonyiwe tulabe nga mu maziga g'ekijanja egakaabe kankulabeko ntunula mu maaso nkulabeko kamu oyetonde nkusonyiwe bambi kitaawo bambi nannange omusaayi guno njogera mpulira kiki Wana kwetonda kinawe email. Yetonda kikyatakola. Wakola ki? Genda eri oyetondera eri wali sagala kunkwatako olugoye lwange lwa bbeeyi omanyi we naluguze sokola ebyo mwambadde sembera eri genda eri Brenda semberayo teganisa yerera kuya nomonokera timwera yerera kuliya noterwa nnyo omukulu waawe noterwa okumukusha yerera kuliya nnyo mutaanonke nayitira ngo wobwanje buli omukulu wereka makeup kanje reka ebbeeyi okula okukubonera nonda okukubonera kumbonera reka nshalawo n'okushalawo obusinje n'okeya akasinje n'okeya mbuze kubonaabona genda ofumbirwe nawe genda ofumbirwe nze kyali ku sente bwemba ne sente kikyongamba kasasiro genda okusonyiwa genda sembera eri oyetonde bulungi sembera wali genda wali nakugabye Brenda kisonyiwa ndeka Brenda nze mukulu wo nja kuteera nionokaba mama yafa nawe ojja kufa nawe ojja kufa sagala kunyumiza ennaku olina kumpa respect kino kisuse ku respect sikyo weekube ojoga n'omukube ojoga ekyo kikolimo kyotutte wali kikolimo kyamwe olaba okidde okugoba omusayi gwano kati gwani gwokolimira ojja kufa ne mama okolimira Brenda Zamaani ndeka zokatanza nakoyakoyedda n'ekyeyo kyange na stress zange zokakuba olimukuda watakiteeyo kyange tuyina obulumi bwaffe kati ndi wano nyambadde ebyebeeru ebyalayisi ng'oluyawo babaziyina sente tulina sente kyabalemeza mu Uganda neera nzirayo nja kuddayo Madamu Rosette ndowooza obalaba oyerabira yeyo tubonaabona tukusente zaffe mufaanana bonna mwakugakuga dda abasiiba bakosokola wetunyirira tubusiiba wali babakwana mwetega ki ndemu amwateddeko embeera singa mbagamba n'omuwulira kubeereza stress zaffe eri mutusumbuwa nina sente zange nina poloti zange nja kubeeraawo
Nsoke munda yo nga wenyirira wena Nzondaba, wasiwuka nyimiridde muri ku kuzaali lwange, monde enkoko nze nayimiriddewo ku lwange nayimirirawo ku lwono okuva buto kati gwojje wano ng'ondeetera n'osensiwo kati ono nga lwaki mpozi olina abaana bameka gwe bakulabe nedda oyina twale kasasiro zammwe ng'onaayetonda lwabumpi naye mukasa ekijanja mulinga bali ku lumbe mukwabirana nayagala afe teweetonda no bijjeemu okwetonda toddamu kwetonda oyagala kwetonda fuluma nedda tutaddemu ekisa kigaaniyagala kwetonda fuluma weetonze dda n'agaana toddamu kwetonda kigambo nekimuweetonda nga nkuvaamu nze mbadde nkukolerera yadde ffenna tuweekoleredde sirina gwenamukabisa kajanja mugende mufumbirwa oba mukole toddamu sibaagala wano nammwe mugende no toddamu kwetonda wulidde kati nze mwagala kunkuba mujooga tajja gifuluma mujooga oyagala fuluma bulijjo ndowooza no mbikufulumize sente zange zovimbirako kati wulire sente zange nakakabiri koyina sente zange zebadde nfuterako buli mwezi akomawo waabwe toyina na kikumi akyalina ku mapeesa emyaka ena gyamaze ebweru egula poloti yokka lwaki toguza ennyumba n'ozimba mbeera madamu Rosa tajja kuzirayo naye mwena mujja kuvaawo kati Madamu Rosette ajja kunonyeza ennyumba nga bulijjo bwe namwesiga ng'ali ku ssimu nga simulamangako ajja kumpa ennaku laba oli bitwaye nogenda bigabira mugende naawe atata obutayineho omulyango nakatonda batanokulagirawo nti muze mu kisenge mutwale mugende zinga sinasalawo nze nanga sente zange kakugenda wala nfuna apartment byedo naye wano wakitange nedda ngenda muyimirirawo toddamu mwera bane babona bali mbaraba mwekabisa mwena babaraba mwesegere nawe kenyini wabadde oyagala bakulabe lwaki ova otebwe mweshekesa mweteka abashonyo kabulenda noswaza olwokuba oleesa ebisawo batayagala kwerabisa mbadde ebisawo abadde aleka byakyawo wabwe lwaki tayingidde nabyo mbusimanya mulungi ebyo byonna owedda byayogera singa nasose nemalayo ng'omwezi mulungi ndowooza agenza okiraba nti newabwero osobola okgenda n'oyoza ebintu ng'oli mulungi kati nze mbadde manyi ogwo mulimu gwaffe ababi mwera mubonaabonere ffe tujja kuddayo yamanyi era mbadde nkubakola bwa housemaid neze ebyo byonna woma tebinkwata ng'alya bulungi byonanyirira okitegeeza bankwata bulungi nsobola obbikola nze sisobola kulangira muntu ku lwekyo nze kati kankubulire katonda ava wano oba wooli ne woonooba tukukubidde tokutte nze wendi ku lulwe tugenda kukola oba alemeddwa okukola ajja sigala nga wano ngende nkole tugenda kulyaba ne wano tetuvaawo muwogo oba ayambadde kinze ngenda omwambazanga tewali amunaaza mubikkirizeeyo mujja kugonda nno nedda olwo olugezigezi lwe mwewanange emitima anti ebyo byebibagaana okuwanvuwa mwetonde bulungi mukole Madamu Rosette naawe ogendeddemu abampi banange kizibu waliwo omumpi asuka ffe tukaawa nno anti kati bw'oba mumpi beera anti ono muwanvu yalaba nsingako naye ono tekalina mpisa kaagala obayisaamu amaaso ng'onvudde ebweru simanya mpunyenyonyosa okwati mutapinge ku mafuta nawe mulinnye ku mugirabe mugirabira mu bbanga empisa embisi gyagala bagiwuubira bambi anti bamuyita oba mukulembeze naye Museveni waawa koma naye ffe tubeera eri mu bbanga tubalaba ng'obuwuka wano wansi ng'envunyi n'obusoyi anange obunakwarabye nga mubonyabonye ku nsi kuno ate tolaba nti nabyogedde tolaba nti nyo byonna abikoze byonna abyogedde kati saawa zino maanyi gegakola bali ku mapeesa tebalina na simagajjeyo gaana sente zikola enyonyi ozirinnye buli kimu okikoze mufulumye nalungi w'eggwanga nze kwini mufulumye fuluma wama badde nsaba ofulume mu mutima omulungi nga sikukase toddamu nyabo sibaabawo owulidde akufulumye
biwalo oyogera nze mbadde wano naawe toddamu kyosiga kyokungula wasiga olugambo nogenda ofumbirwe ndaba okuza nakuleka tolina mabeere kati gaabo gazzenange okuza anti alina ebbina alaba bigula naye bulenda nga ogwako mpolampo abasajja bakukyalo bazanyira ku gwe bamuwobye ennaku ayambala bulaka nga agenda kulumbi nze sikiinaako enviiri talina yezeetaaga mmeka anti bagamba okubonaabona sikufa wansanze ndi mufu ojja kufa engeri gyoyeyisamu ku bantu tewali tono wano okube nyabika omutima nazenga ndi muko kuba nkuwa essimu yange nekubeeremu oli mumapeesa bannange sente weetuuka egonzaawo namwe mujja kufuna munyirire ensangambe ennaku nyereere bona balya nakuba tulala muhogo mande tumande bijanjalo kinyeebwa mpozi omusoga giyita amayiro nembulira ekintu kino saawa zino nebonoobeera sente oba bukadde 10 nga maama wali mukyala bonaabona teri mukisa gwe zeeyagaliremu naye ng'oli mu kucunya baganda bo teri mukisa ndowooza ogulabye nti teri mukisa ndowooza agenda gulozaako maama yafanga asabibabulaaya kati ngwaggwe atayina na bizinensi atayina na kasente kwa akawunti ogendako buvunyu bwomutoya nti etoyiza toyize kukyalo va kuzina embwa zokukyalo Rosette baana bakadde nabo oli wenakuwaako future tewali abeera amanyi ngenda girinya ng'oto tojja nno alina ndija kuwa sente ligenda balenzi bakuwe ku sente yo zisobola pasipoti yokka yalina kyo ku nsi tewali kyalina talina national ID talina passport talina permit nze sifuddeyo banange omugagga agenda wummulamu banange nve kuzina embwa zokukyalo yengegaanyi nam jangu osule wano omugagga bw'alagira ng'okukwata sente nnyina situla otwalire mu kisengeze empumulemu kubanga nakoowa embeera embi ababibeeramu n'abakoowa jangu kwate wano nsulireko kubanga negera wummulamu sente zange zivuuba nve kumwe abo be Uganda muli ku Uganda empya eriwa nga temulinaamu eriwa namu jangu nsulireko ennyama oba toyagala naye ng'ombuulire sente zange ziseekeoyagala tazikuwa ita wano togikwatako nyogera gumu ebiri jangu nsitule jangu omugyeyo agisitule jangu kubanga omunaku alina kwemanya gy'ava ebyayitamu jangu wano kitagenda gisitule kubanga sijja kubonaabona kole sente yange neera tuke Uganda mbonaabone anti awo ogenda otegeera nti olina okuzaala emyaka gikuyiseeko zino sente zange ze zijjudde muno kubanga mwe temugirina muyitawo gisitule omanyi otya nga nenabaanayo tekola itawo nsitulire kesi yange mulamu bule naye nabadde namuseyinde naja kutegera omutima obe amani abo jangu ebigaala ngenda kifulumya jangu munnasitule muno namuwama jangu omanyi kyoyagala omanye nakuyowama omugaga bwayogera ngaomwavu osigala lyamagumba bala balya ennyama wamanyi yanguwona yangu namu gumwebire jangu wano namu nkuyita emirundi meka waleba waza omanyi nyoni njawoza mukiwanya gisitula omanya nze naawe tukumye kati kyuzingako nze oba esente zayinayogeza bigambo twagala kati ebigambo webigenda okolera oba osigale nayo otwale ensawo jangu ositulireko wano jangu ositule namu ija ninkwete emirundi togendayo yo situro nyenza kulya amahandi mukwete binkwenda nkugambye nze bw'oba wuli kanyona aragira noya bw'oba oyagala nze ogisitula bw'oba oyagala ye gisitula njagala wummulamu wano sente tezikola eno kesi ya bbeeyi doolezi wano tozimanyi Brenda so towabya muno nabadde nabasonyiye dda zengende mu byange kubanga essaawa yonna nva wano essaawa yonna nva wano siriiwo olwalubeerera mukitegeera madamu Rosette neera agenda kunfa agenda kulinnya aba talina passport national ID majangu ositule naam mutima omulungi sikukasi nyabo nsaba jangu ositulireko omugaga teyeegerira nnyo naawe nguwo sente nziremu n'okwegayirira kiki ennyo sigenda kwegayirira nnyo mwavu jangu omunaku olina kumanya embeerayo jangu oba toyagala nga neera nziramu omutima gulo nabadde nakusonyiye dda toyagala kunetera ekimu gataddamu jangu twegayiridde dda muveeko jangu
tokwata ku nsawo bw'ogaana ng'osigala nga bw'oti kyemanyi era tubaddewo sente zaayina ki kyoyagala sente mbeka zoyagala ositule tokkiriza naye ngamba wa jangu ositule omugugu gwange ng'ogaana kyaba airport nabawadde kati nawe ntuukewaka naye kwegayirire ku diri kuba toyagala ng'obireka anti omunaku olina kumanya embeera yo jangu ositule gwe omugagga situle jangu isha naamu ogusooka ogwokubiri naamu jangu tutwala ensawo yawe isha toyagala ogaanye mama togisitula nga kwegayiridde ate ey'omugagga nyawe jangu kubanga togikwatangako jangu naawe ofuneko omukisa okwateko jangu ogikwateko jawe manyi ebintu bya Katonda no bizibu nnyo agenda ayinza nawe nyinza gikubangi ngikugabire gyoyagala sooka ogirabe yiino wano ukola sente eyo osirike ndoza ekitegedde nti sente ebimu namuganye kati sente zisitule ensawo baga yange no yabbiri ina gikwata bulungi kati bwoba oganye kanjesitulireko kubanga nako waabanaku kubanga nzazirese nzesobwera nga bwoganye geno nkoleka juice wali fumbira kamera katoke nakwokya akagonda nnyo sagala ekikaluba sagala golo okitegeera ojo nazeeko yali obuliri bwange nga bwe waganye bwe ne Brenda watu mwagala ojja kulaba ekiramba ate mbasonyiye wano mubeerewo neera nze nzirayo sawa yonna madamu Rosette bwe kutulabako bale kuntuusako obubaka bwonna obugenda mu maaso naye gwe naamu gwe Brenda nyegendereza madamu Rosette tuka bulungi mwe mukole bye mbagambye kubanga ndaba temunsanyusiza leero mubeere bulungi madamu Rosette tuka bulungi ndowooza okalaba omunango oyo nga ayina empisa embi envundu ngotule wano negolabika omusobola wano naamu wampisa mbi oba teweekaziza tomuvaamu mulina okwekaza ennyo akulemezaamu otalemezaamu oyo nano ayogera bubi yali arrogant naye tugenda beerawo ate naye already tubadde tusurvive ngolo zadde ate wa sente nga wayogedde ate anaatukolaki tugenda beerawo inshallah tujja beerawo oyo omwana agera kubeera ati nga musirise nnyo tubeerawo noffe nga tukwatagana bulungi nnyo yes tugenda rwanda kimama naye enawe omanyi buli kintu n'empeera ate buli kintu kibeera n'ensonga era njagala nnyo abantu okulaba stories zino ebintu bifaananako bwe tunafunamu ekyokuyiga nze mulimu abantu beesisinkana nga otunuulira omuntu bwoti n'amaaso ne gakkanuka ng'olaba munda mu ye talina mutima ndowooza oba ng'olaba alinamu kiki kubanga nze n'okulaba bulabi omuntu ng'akaaba kugamba kandi atunanga tuli banjawulo nze ndabulabi mwana ng'akaaba nga sina kimukaabya nange nkaaba ng'omuntu wabula baneeka mbasiibule kaŋŋende mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale teyanziza nga kyamaanyi kinnyo omusama nga mukambwe omusama atuuze kyanaga nekuyanga mumutidde okubeerawo tujja survive nempulanga nange mutidde ng'omuntu anti kati ffe tuyina pulaani zaffe omwasooka afulume omulala abeerewo ng'alabirira jasooka abeerewo so byona byonna omusama mutidde nange ng'omuntu ate mina sikyagala bintu byakwereega oba nensesibwamu maanyi kale sikyagala kwereega n'abantu bwasa kali kadde kaseera kali singa twekubye dda sentataininga nonsense singa namukubye dda naye nemudate mu byagundi kusibisa ate kukola ki okubya omuntu omukubidde waabwe kaba sitanyi kwetatininga nonsense naye ndoza ngenze nkola kubanga twandirwanye omuleka
kale tugenda beera awo tofaayo bagenda kibi era waliwo ensonga lwaki ateeka bwekyo naye anti bagamba akugoba yakuwa ekkubo tomanya kalina kyabateekera tekera baana mmwe bagamba akugoba yakola ki singa mba muli omufunye omuntu bagamba nti mujje mukole mujje munjoyininge wano mujje muneegatteko temugenda babasente kategereka wadde bali wansi mba musobola tubeera tusobola kati mulinako bano musoma boyfriend biki muwadde tutandika embeera eyo y'abasajja temunnaba kale omuntu ayinza obutakitegeera bo balowooza buli muwala naye waliwo wobeera mu mbeera ng'olabye kati n'ekirala mama nnyondo totusuulira tusaba busabe kale si kuteekako mugugu nti oba olina otubeererako buli kaseera naye nedda bwe tukuba ng'otupikinga ate kati g'obeera n'eyo mu nsi z'Abawarabu bw'ofuna ayagala okukola ng'otukonnekitingako kuba kati ffe tusobola okukola okusinziira ku mbeera gye tukuliddemu tukola kyenyiza okugamba totusuulirira beera ng'otulowoozaako bw'ofuna omulimu gwonna bw'otugamba nga tukola tujja kukola anyway nze yakantambule ngende nekyasi kyembasaba kigenda kubeera kimu nga bwe mubadde mwagala mwekutte bwe muti mwewulirize mukole ki temuyomba nnyo na temukaana nnyo naye naye mwegendereze bye mulya n'ebyo mugenda okunywa just mwegendereza tulina emitima gyabwe mubeere beegendereza jangu n'ekyokunywa kyo jangu n'ekyokulya kyo temala gerayo kimu kimukoze eki naddala ono muyidde bamaama nze kangende naye just kambasabire mukama Katonda yasinga okukola ki kubanga nange sina gye ngenda bbalaza sijja balimba naye nja kuba nga mbakwirako akasimu nja kuba nga mbanoonyaako tuba embeera we naakola ki kale katukuwerekereko